Wadde nga bakulira akakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'eggulo balabudde ku bantu abagufudde omuzannyo okujjayo empapula okuvuganya ku bwapulezidenti bategeeza ng'empapula ezibaweebwa bwe zikozesebwa ssente y'omuwi w'omusolo n'olunaku olwaleero waliwo abagenzi okujjayo empapula kyokka ne baganibwa oluvannyuma lw'okuba nti tewadde na bisaanyizo. So for the time being they don't qualify. Omu ku baganiddwa ye Joseph Kayigulu avudde mu disitulikiti y'e Jinja ng'oluvannyuma yogeddeko ne Bukedde TV n'ategeeza nti abadde ayagala kumenyawo likodi ey'okubeera nti ye muntu avudde mu bitundu by'e Busoga asoose okuvuganya ku ntebe eno. Kyekizidde gye nvudde e Jinja nange zizidde oba Omusoga asoose mbeereko pulezidenti. Abajjayo empapula olunaku olwaleero ye Jafari Kabuye akulira ekibiina kya Uganda Patriotic Movement ategeeza ng'essira bw'agenda okulissa kutumbula ebyobulimi obulunzi wamu n'okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Kati tusuubira nti bwe tukwata ku bulimi obwo buli muntu yenna ajja kutereeza. Tusuubira okutereeza obulimi bwa Uganda. Ate okuvaako mu disitulikiti ya Wakiso okusunsulamu abaneesimbawo okukiikirira abakadde abavubuka ssaako n'abaliko obulemu kutandisa enkya ya leero. Waliwo abagobeddwa oluvannyuma lw'okukomyawo empapula kyokka nga tebalina sitampu ya kibiina mwe bajjidde. Empapula bazituwadde bulungi nnyo tusobole okutwanguyiza bwe tusanzeewo n'atuwandiika bulungi naye tutuuse ku kitebe kyaffe ky'NRM nti ate tetuwaliwo sitampu. Ekivudde kuba nti ebibiina bino tebinnamaliza kamyufu ate ng'obudde obusigaddeyo butono ddala. Ye Isaac Balemeezi Katonda akabire ku ggombolola oluvannyuma lw'okukomyawo empapula kyokka n'asanga ng'erinnya lye teriri ku lukala lw'abalonzi. Ate bangambidde saafulumye y'abavubuka nga bagamba ndi anda. Akulira ebyokulonda e Wakiso Sarah Bukirwa ategeezezza nti si wakukkiriza bannakibiina kya DP okukomyawo empapula nga teziriiko mukono gwa ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo. Kati abantu bonna aba DP ababadde bataddeko stamps ku magombolola oba ku constituency stamps ezo zirina land void. Ate ababaka abaali bagwa mu kibiina ky'NRM bongedde okujjayo empapula kwe baneesimbirawo okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Eggulo lya leero omubaka w'Emiyaga Theodore Ssekikubo aggyeyo empapula n'asamba gye bibadde byogerwa nti ava mu kibiina kino. Tumaintaininga tugamba nti tuli ba NRM. Abaali batugoba mu NRM be bamanyi kye bali batugoberamu. Era muli baddemu kuba mubuuza lwaki bali batugoba. Ayogedde ne ku by'okwatwala mu kkooti n'ategeeza nti abaali babawabira be babayise okujjayo empapula ekiraga nti bakyavunaanibwa. Naye nze ndowooza nti bwe tuba nga tutuuse ku kukkaanya ne kkooti bw'oba otuusiza okukkaanya kkooti teyinza kugamba nti genda mu maaso waaba sigala mu kkooti. Ye omuddusi wa Uganda Dorcas Nzikulu naye aggyeyo empapula mu kibiina ky'NRM okwesimbawo avuganye ku kifo ky'abavubuka mu bukiikakkono bw'eggwanga. Nzikulu ategeeza nti azze kulaba nga alwanira ebyemizannyo mu palamenti okulaba nga biyitimuka bw'atyo n'ategeeza nti Pulezidenti Museveni yamusikiriza okuyingira ebyobufuzi. IGP, from His Excellency, and also from the brother, General Samusale. So all this have been recommending me to stand for the youth. Damba Tadeo, Rebecca Chobutunji ne William Mutiaba bye bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.